أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. Wachitibwa Allah subhanahu wa ta'ala bukeseza tumwebaza okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala tutadde mu abo abalamu. Allah tumwebaza nti atusaasidde atwagadde nga mu balamu abali ku nsi ffe bamu ku abo ng'ate tuli basiraamu. Ateebaza Allah olw'okubeera omusiraamu, manya nti weefiiriza, tomanyi ky'olina. Nga Allah akwawudde mu abo abalala n'akuteeka mu ddiini ye, inna ddiina inda Allahi l-Islam. Omwo mwoli n'obeera mu kibiina ekirungi, n'obeera Allah mwe yakakasa nti eddiini gye yalondawo, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Gwe n'otasanyuka ng'oli mu abo Allah be yalonda n'abasaasira, kubanga bintu bya kusaasira. Allah n'abasaasira ne babanga bali mu ddiini y'Obusiraamu, n'otasanyuka, ekyo kyokka kale kikufuula omusanyufu era omwebaze. Bana nkaseera ka programu yammwe eya enkulaakulana ne Salaamu Charity. Sheikh Mustafa Muyingo ye mwamulabye edda era kati mumumanyi n'okunsinga. Naye leero tugenda kusoma insha Allah eddakiika zaffe ne bwe zinaabeera 4 oba 45 insha Allah. Kyokka ate era tubeeko ku swadaka gye tuwaayo baddu ba Allah mu bwetaavu obuli mu abo abeetaavu, naffe butulemerera ne tukwata ku zaka wammwe newankubadde si mungi, naye alhamdulillah ne tuwaako emitendere emiteeko 8. ne tubagamba omuganda alina olugero olugamba nti kusiwa nsaano ku mazzi, naye era tuba tugezezzaako. Kakati nituga nti katujje nga buli lwa 6 ne Sande ku makya, ate n'ennaku endala balaza okutuuka olwokutaano akawungeezi ekiro, tubajjukize kyonna kye muba musobodde. Saba Allah olwaleero gwandaba akuteeke mu abo bagonzezza emitima, baweeyo nga kye bawaddeyo kinene kigattibwe ku ekinene ekirala, tubeeko be tuyamba. Era mu ngeri y'emu saba Allah abo bonna abalina ke banaawaayo, saba Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lwabwe lubeere lwerufu, lujjule emikisa, ebyandibadde bibalemesa okufuna Allah bibajjirewo, obubenje kwoteeka n'emitawaana gyonna egyandibadde mu lunaku Allah gibajjiremu, olunaku lubeere lwa mugaso gye muli era nga lujjudde emikisa. Allah nsaba abasobozese muweeyo osobola okuba nti nno tubaako bwe tuyamba. Sheikh Mustafa, leero abantu bayize kaki, naye nga mpozi mubategeeza ne mukuwaayo osobola okuyitaawo ennamba ezolaba wansi awo, oba n'oweereza ku 0 7 7 6 4 4 4 2 2 0 0 7 7 6 4 4 4 2 2 0 oba
n'oweereza ku 07007 7 5 naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا ربنا سهل لنا ما نريد ونجنا يا ربنا مما نخاف من فضلك يا لطيف وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله جد الحسن وحسين أبا قاسم محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمتند الله سبحانه وتعالى ng'olutenda lugendereramu kumwebaza olw'ebyo haji by'okulembeza waggulu ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa atukakasa n'atugamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha singa otandika kubibala anokoddeyo byanokodde ebisinga okuba ebyenkukunala ebinene ekyengera ky'obulamu wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bangi obulirya bubayingiza naye obanga tebabayingiza bula bwazibye balamu wabula bugenzi okukya ng'amannya ge babayita g'abagenzi era nga bwakuba essimu gwagikubidde kati mayiti evaayo ddi amannya nga gabaawukanyeeko dda baba tebakyasobola kuyita Mustafa baba tebakyasobola kuyita Abdussalam bakuyita mayiti kati agina gurupu gye nabaddemu olina yawandiise message ng'abika message gye nazzeemu okulaba okuziika kwa ddi era ssaawa mmeka mayiti ye kati eri ludda wa ebyo ebibeerawo akbar walillahi ne bwabeera mukuwano gwo nnyo tayinza kati abannaye oba ngende mulabeko n'okubuuza mayiti eri ludda si kugirabako kubanga batajja kukulabako okwewunyisa bino ebiri bibeera nnyo close gye tuli nga tukyali balamu abaana n'abakyala naye essaawa eyo abatakyasobola nakukusembera aba atyawo Allahu akbar walillahi alhamdu ekyengera ky'obulamu kyamaanyi singa oba osobodde okusobola okukirowoozaako ate naye kambuzeemu ate naffe erudda okay Allah ye yatonda bw'atyo khawfu eri ebeera muffe naye kati omufu oba otya bwaki wallahi okibe kino abeera wuwo abeera mukwano gwo kumuwangadde naye amazima gennyini kasitaaba nti avudde mu kubeera gundi n'afuna erinnya eppya eryamayiti n'afuna eryamayiti ne bakugamba nti gundi ati abadde mukwano gwo mugenda kusuula mu kisenge kyekimu nga mulimu babiri mwekka. Nali nkirabyeko ne tuba nga tuli ku mayiti kaseera kakunaaza abaana bonna ne bafuuka abafumbirwa omuceere ate yasanga kunku atasuubira nti alizaasa n'okuzaasa bonna ne bagwera mu fumbiro abali tuli mu kufumba naye nga kyekyalibadde ekituufu akaseera ako gw'abafudde oba obeetaaga nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala tugaba nahnu aqrabu ilayhi minkum Allah yabasinga okubanga ali kumpi nnyo naye obankozesa kakisa kano manyi nali neetagisa nga nti ndifuna omukisa ogwogera kino so kyogere mukama wange naye ndaba oba abaliko muweze ku TV kino kyogere shekhe neewuunya waliwo omu ngenda kumwogera omulala sijja mwogera wendifuna walanga sigenda mwogera linnya ngenda kwogera kyeyakola bwe ndifuna awala insha Allah nga nyina be ngenda okwogererako olwo eyakola ekyokubiri ndimwogera naye ono ovanga kukubanga ofiiriddwa kitaawo tebannamusaalirako wantu walala wonna ono wokkawokka we bagenda omumusaalira kubanga oyinza oga nti yasaalidde dda naye nga tebannasaalira wantu walala wonna wano we bagenda omusaalira ate wewagenda okukoma tebagenda kuddamu kusaalira walala shekhe mu tayimu y'okusaala ng'oli ku ssimu olagirira bajja kuziika ng'obulirayo manfaa gali omwo
anti nyinza okubeera nga nze Muhammadi nfiiriddwa taata wange naye nga tawo bendagire bagenda okumpa amabugo agasinga oba oyagala amabugo okusinga okusabira taata andi kakati gwe nze njala nkubuulira ekituufu Allah subhanahu wa ta'ala yaddidde dunia netubeera mu bifuba byaffe netwerabira ebisigadde shekhe neewuunya omwana nga kitaawe nyinza okubanga ono gwendagirira ya Abdussalaamu musajja musituvu mu riziki oba sinakini nga mugambe nti munnange sawa yakusaalira kamali naye eddakiasubwa olowooza bwe tubanga tusaalidde nnyo tusaalira eddakiika mmeka ndozanga 5 bwe ziba ennyingi ennyo 10 nsuubira nnyo nti takbiira eno eyokusatu eddo ery'omufu erina okugaziwamu kale at least tugambe nti omusajja awaddewo eddakiika zennya kale bwe tuba tusaalidde ennyingi ennyo 8 zigumiikiriza oli abatajja kubula omugabe nti ogira oyimirirawo ate nga naye asobola okuweebwayo chance n'asaalira naye tuba tumaze omuteekayo wansi kyekyo naye amazima omwana ng'ali ku ssimu alagirira n'avaako naga kamale okukubira ne gundi eswala ne tukuba takibiira esooka ate tugende maaso ogwo si gwe mulamwa gwaffe tukyali ku nsonga nina munywanyi wange yannyumiza omusajja basinkana naye Bugembe agamba nti omusajja nga bwe naafa noba nga olina ne banoonya ani ayinza okunsaalira agamba nti Abdussalaamu ono munne nnyo Abdussalaamu gwoba osaalira Mustafa omusajja ne yeeziribanga ne yeesuula eri n'alaga nti bannaye Akiramu amulumye nnyo Akiramu abadde musajja we n'agwagwa ebigo naga bambi alabika alemereddwa tajja kusobola kunywera bamukutteko Abdussalaamu guma Abdussalaamu sigwobeera simaati otudde wansi olwo weesa sajja watu ne bamugaa shekhe ne balufuna shekhe omulala asaalire omusajja yagamba amugaa nti ekyandeeta wano najja kusoma busiraamu olw'ensonga nafiirwa mukwano gwange asinga ne baŋŋamba okusaalira nga bengenda osaalira sibimanyi nenteeberezaamu butuufu obugumu gye nnyinza okunywerera mbeere nga musiba ebisubi mukwano gwe mukuba empewo kangende ensome nesuulasuula eri neneesala banja ne bagamba ndabika mutuufu numiddwa nnyo sijja kusobola kunywera bafunumula n'asaaza n'asobola okubeera nga yagenda asobole okutwala obudde tudde ku topiki entuufu biidhinillahi taala haji tukubirizibwa okusaba Allah subhanahu wa taala nga ibaada on its own okusaba Allah subhanahu wa taala ibaada eyimiridde yokka olunaku lwajjo nabadde ku mutimbagano ndaba omu ku basheekhe bannaffe butera okubeera mu Salaamu Charity ng'ayina ensonga za sharinga musajja nga ayambadde enkofiira babadde babiri oba wakalabyeko nga bagenza omu ewa pasito omu nga bagenza mugamba owaayi embeera etuyigiridde ako nakalaba kakadde nnyo si seeka waffe jesu obadde ogamba akaabali omusiraamu omu n'omulala basiraamu babadde babiri omu nga yambadde enkofiira n'omulala bombi babadde bambadde enkofiira naye lwakuba ono yasoose n'agamba nti ate simanya bakola plumbing ate olugira ate wa boda naye keeko naye kakadde bokusinza ku kyenalabye tetwafunye chance kuwulira bye boogera wabula Sheikh Hamza Bukhari yabadde aboogera anze kati ataako bo bennyini mbalira bennyini nga beeboogera era pastor oli n'ayogera munaye pastor ntuuse ku geeti mbadde sikimanyi babadde wa bujingo sikeeko ogamba keeko kayoyo omanyi bangi nti ntuuse ku geeti nembuuza omusirikale nti bannaye nze ayambadde bwenti mu kanzu n'enkofiira bananzikiriza nakati wano buli omu akkirizibwa biki keeko aubillahi min dhalika Shekhe Allah nsaba akkirize nyo leero njagala tutunuulire
okusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuyina kubeera kutya era kuyina kuwerekererwa ki. Abamu tumanyi nti okusaba Allah gye kuli, naye yaqiini zaffe n'ekirala tuba tulowooza nti bw'osaba Allah subhanahu wa ta'ala ky'oba omusabye bw'ova wano nga bwe naava mu kamera n'enzira wali nga Allah ati kisoboka era kyali kibaddeyoko. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atwawulira needs ne wants. Osobola obba ne kyeweetaaga ne kyoyagala, naye ate ggwe nga obuzaabuzibwa olowooza nti kyoyagala kyeweetaaga. Naye Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba nti atumanyi nnyo era atutegeera nnyo era ye yatuteekateekera yateerawo adjustment nga edduwa yeyina okukyusakyusa enteekateeka ze. Abamu ku ffe tetumanyi na butebe tusaba Allah. Obeerawo awo ng'ogamba nti nze Allah mmusabye ebbanga lyonna mbaddewo ne nsaba Allah. Naye Allah oba nze nakola ki? Omuntu n'akomekerera nga n'obusiraamu abufuluma olw'ensonga kubanga sekakasa nti osobola okugenda mu bifo ebifaanagana nawe n'osigala ng'osigaza obusiraamu. Era byovaayo ng'oyogedde shahada ebiseera ebisinga biba bigimenyawo ebiseera ebisinga. Embeera oyinza okugitunuulira ng'olaba naye Allah subhanahu wa ta'ala agezesa baayagala. Tasobola Allah kugezesa nga takwagala. Naye aje tuyina essula gye tusoma Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tugamba la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab. Omuddu talina swala nga tasomye suratu al-Fatiha kubanga erimu ku mpaji zaki ze swala. Naye tugamba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim bismillahir rahim isti'adha yoro ko asomye kodda wajirese alhamdulillahi rabbil alamin siyasobola kuddayo arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inda koma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ogamba Allah subhanahu wa ta'ala nti gweweka sijja gamba nti sijja kivula direct gyoli Allah jennine essuubi eyo vunudde gy'osembezayo aya nasta'in anti yejo era gwe tusaba okutuyamba kubanga nkakasa bulungi ekisinga tunabula iyyaka na'budu gwe tusinza awe badijagalo tandikire eyo wa iyyaka nasta'in gwe tusinza shekhe ne bwe tugamba okusinza gwe tukola ki gwe tusinza mu kusinza kiba kitegeeza bingi omuntu oyo musi olwo enjogera ya kiyayi enjogera ya kiyayi katino gundi oyo musinza kiba kitegeeza nti omukakasa nti kyonna gwe kyoyagala ya asobolo kikola obusobozi buli waliki naye katudde wa Allah gwe tusinza era koza tamu kyeri esose mukuza tibwe tukola ki etali direct translation tuyine suubi bas nti aji abantu bana emikwano abantu beera ne bakama baffe abantu tubane n'abantu betumanyi nti mbutuufu bannaffe naye omuddu wotuukanga mu level esuubira nti essuubi lyo lirya 100% mu gundi ogenda kukyawa abantu kiraba okuddamu ekyo buli wobeerawo mu bulamu bwo ng'owakasa mu butuufu gundi bwananvaamu ngenda bba nkomye ngenda bba mpedde ogenda kukyawa abantu kubanga weetaaga otegeere aya eyo naddala paati eno eddako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wakitiibwa Allah gwe tusinza era gwe tusaba okutuyamba ddala bw'obanga osaala esswala 5 ne nawaafiri ng'ozissaamu nga awantu awo totegeerangawoko
funa omuwalimu omusembeza akuvunula suratu al-Fatiha kubanga we amis tufiirwa bingi olwa yaqiini zaffe. Abantu badisappointinga, abantu balina ebizibu byabwe. Omuddu omukubira essimu ng'oyagala emitwalo egi n'agikusuubiza nti ku ssaawa 7 ngenda gikuwa, omusajja n'afuuka bizi. Oluusi nga tagikumya bummi n'atasobola nga yeerabidde either ziguddeko ebirala oba yeerabidde oba balesaba nagaa nti giguddeko ebirala ng'azirina naye yeerabidde naye bitera obbaawo mukamawo n'agenda akwengejinga n'ofuuka bize n'okomekerera nga weerabidde osindikira omuddu sente nga tunaba kugenda nnyo wala ku mulamwa gwaffe ogw'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala yawa Sulaiman okubeera nga communicatinga n'ebitonde byonna. Dhata marra Sulaimani asinkana munyeera ajibuuza nti kam yakfika ya namla owange munyeera gwe kam yakfika min at-ta'ami fi al-'ami al-kamil, emmere ekumala omwaka mulamba yenkana etya? Faqalat namla, munyeera egamba Sulaiman nti yakfini 3 habatin min qamhin aw sha'ir, nti empeke 3 ez'omuwemba oba entungo 3 zimmala. Sulaimani akwata empeke 3 ez'entungo aziteeka mu katuli ka munyeera mu kinnya n'alekawo akatuli, munyeera eweesobola okubanga essiza. Ebbanga we litambula bwe lyetooloola omwaka gunaatera okuggwako nga bwe guli nti ennaku z'omwezi 12 ate 26 Rabi'i Thani agenda yalabe 27 agenda yalabe ekitonde kye kiri kye yasalawo alabirire ekitonde kya Allah ekitonde kya Allah kye yasalawo okubeera nga agondeza okuba tasobola kubamba nti kitonde kye 28 nga yatuukayo nga munyeera yaliddeko habatan wa nisf, nga yaliddeko empeke emu n'ekitundu, jukira ziri 3. Sulaiman ne yeewuunya aga nti anti takulina 3 habatin fil 'am, wagamba nti empeke olya 3 mu mwaka, limadha akalta habatan wa nisf, lwaki waliddeko emu n'ekitundu? Munyeera mu kutya okw'ekika ekya waggulu aga nti lamma kuntu hurratun tariqatun ya nabiy Allah, luli we nali nga ndi waddembe nga siri musibe nga bwe wanteeka wano, kuntu a'lam anna rizqi ala Allahi falan yunsani, nabeerangawo nga mmanyidde ddala nti ebyange byonna biva eri Allah nga tasobola kunneerabira. Walamma kuntu a'lam anna rizqi alayka ant, ne bwe natuuka ekiseera nga ntegedde ddala nti mbutuufu gwe wekka gwayinza okuba nga omanye ebyange, khashitu antansani, natandika okweraliikirira n'entyamu nti oyinza okunneerabira. Kyekyo kituyigiriza aqida munyeera. Naye fe olwaleero owanika emikono bw'oti noga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, nsaba kino wakitiibwa ate n'obudde actually tukyabwina okimanyi haji bwesinkana omuntu omusajja omu namunyonyi agenda neseka naawe tuba tuli ku bwangu kyokka ate n'olwawo omuddu okusanga omuddu nga wanise emikono bw'ati asaba Allah wamulabanga ali ku bya tukyogere tutya katemba ayonoona obudde olw'okuba wanise emikono agamba ani Allah subhanahu wa ta'ala. Abaaye Allah subhanahu wa ta'ala edduwa wetuba bakumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tumusabe ala bil yaqin nga tuwakasiza ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola okutuwa ebintu tumusaba ne bw'abanga akeereyemu ate era ng'okukeerewa aba agenderedde okola kubanga ayawula need ne want. Naam, nga bwe twebaza Allah abasobodde okumusaba n'atuweerawo ate era nga bwe tutebenkera batannawa naye nga tulina essuubi nti insha Allah agenda tutwanukula. Mbasaba nate era bw'obanga olina swadaka yonna gy'olina eri omwetaavu mbasaba tube nga tugiwaayo. Giyise ku nnamba zino 0 7 7 6
nya 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 2 2 0 0 musanvu musanvu mukaaga nya 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 2 2 0 oba eya Airtel 0 musanvu 0 musanvu musanvu emu 5 musanvu emu 5 tuzifunye 0707 715 715 zeze namba shekhe nga tugenda mu maaso okusinziira ku ali mu byuma ebya sente omukyala Aisha Ashaturanaga watone era mu maaso awo nja kubanga nkunyonyola ali ne mu byuma ebirala ebikwata sente za eggunjuliro lya salaamu eryo tujja kubanga tuli bategeeza mu butongole insha Allah nga malizaawo naye kaakati andaze nti eyasoose okukulembera ye Fatuma Namiya era nga yakulembedde shillings 1000 mu luvannyuma Ahmed Kizito n'amugjayo najja ne shillings 3000 kati ate awo Marion Mutesi Marion erinnya ndiera Jariya wamma Jariya naye nga ye Marion Mutesi Jariya najja n'akwata bendera 4,000 tutambula bulungi mu luvannyuma Jariya Marion Mutesi ne bamugjayo Ramadhan Muslimu n'akulembera n'akwata alese 15,000 twasembayo wano nga abakyala kyo nno yali abakyala nzukira bulungi bishiri Ramadhan Muslimu n'akulembera mwami akulembedde oyo 15,000 mashaallah kakati awo ne wajja Musoke mashaallah Moses 2,000 mashaallah Amina Arine Itwe najja n'olukumi Yasin Abdu najja ne2,000 kati bendera waliwo olinaga nti wagikutteko kati mujimpe Hajjati Amina Lubega n'akulembera 2,200 era kati nina okutegeeza nti Hajjati Amina Lubega yakulembedde ne2,200 Abdulrazak Muyanja nayaze Yasin Abdu nayaze Hajjati Amina amanye weerabira nayenze ogwali gw'okujjukiza mama atuzaala ese buyima naze neerabira mami ate kati bw'olyogerako n'oyanguyiriza labayo bw'olyogerako nina ne bimmanyi nga sitaatuuka ku linnya ateeka mabibi wansi oyo yali Sheikh Muzata Allahumma ighfir lahu warhamhu wasqinhu fil janna mama nzaala omukadde mama omukadde mama atuzaala munange mama wange ye Amina ne mama wa Shekhe ye Amina kakati ne mama waffe owokusatu wunaze Hajjati Amina Lubega kakati ate alina yate ebimugattira ddala simanyi oba Lubega lya mwami lya ddadi waffe oba lya jjajja waffe taata naye ala kulli hali oli mami so kati mami yakulembedde ne2,200 n'abalanga bajja insha Allah ku 070 7 5 oba 077 6 4 naam Sheikh tugende maaso Nabi sallallahu alayhi wa sallam Abi Hurayra radhiyallahu anhu yatuwa amagezi ku nsonga y'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala agamba te sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man sarrahu an yastajiba Allahu lahu 'inda ash-shada'id yenna gwe kiyinza osanyusa Allah subhanahu wa ta'ala okumwanukula mu kaseera k'obuzibu wal karb n'emitawaana falyukthiru ad-du'a fi ar-rakha'i ayitirize nnyo okusaba Allah mu ddembe ayitirize nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tannafuna buzibu okyali n'eddembe weziba sente oyinawokko Allah subhanahu wa ta'ala bw'oyitiriza ssaawa zino okkola n'oyitiriza okkola Allah subhanahu wa ta'ala byayagala nga mwe mulina okumusaba kubanga okugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti ay Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba ontaasa obwavu n'obukafiiri tekitegeeza nti saa zino oba oli mwavu kuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'atyo bwe yasabanga nga Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri
wal kufri. Washitibwa Allah nkusaba ontaase obwavu n'obuwakanyi. Okusaba Allah subhanahu wa ta'ala fi rakha kikuteekateeka bwe kuba kukola mirimu, bwe kuba kuwaayo ng'owaayo essaawa zino mu ddembe, bw'onaatuuka akasira ate nga toyina zowaayo, wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ojja kukoona ku bukonyi ku nsonga zo Allah subhanahu wa ta'ala ngakuwa. Nabiyullahi Dhannun Yunus alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala byamwogeraku mu suratu Saffat agan falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Abakubanga Yunus teyali mubaddu bali boogeraku Allah fi rakha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar, byalinga bigambo bye, zalinga mbeera ze. Bwe yatuuka Allah subhanahu wa ta'ala nga amutadde mu lutalo lw'ekyennyanja amugaa nti abakubanga teyali mubaddu baali bajjukira Allah fi rakha, mu budde bwe mu bulamu bwe obw'eddembe. Allah subhanahu wa ta'ala yali mulese mu lutalo lw'ekyennyanja paaka olunaku lw'enkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala watandise ddi okubaako by'omwegayirira, embeera emaze kunyiga nolokotandiko si kibi era Allah akyagala. Naye bw'obanga tonnafuna mbeera ya kanyigo, mbeera ya buzibu, wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala musabe, wakitibwa Allah muloopera ensonga zo, tozitandika zigamba balala kubanga abantu bakowa okuwuliriza. Yate waliwo omuntu atuukisa aga nti takukyali mawulire nga nti gundi okubanga yavuwala si mawulire. Naye ate wa Allah subhanahu wa ta'ala gitubanga tusoose ensonga zaffe, ate ilayhi yus'adu al-kalimu at-tayyib. Wasitibwa Allah subhanahu wa ta'ala iwuje twolekeze ebigambo eby'obwembeefu wal amalu salih yarfa'u, gwalina kyayagala Allah subhanahu wa ta'ala baako kyomukolera, baako omulimu omulongoofu gwokola olyoka omugambe Allah subhanahu wa ta'ala ndi wakitibwa Allah kino sinzigirewo ajja kukijjawo, kubanga yalina omukono ogusembayo, yalina omukono ogwawaggulu. Allah subhanahu wa ta'ala ye muteesiteesi, ye mukasi. Allah subhanahu wa ta'ala akakembeera. Bangi bavudde mu ddiini, bangi bavudde mu milla lwa mbeera, alabanga embeera emuyitiriddeko n'ebyokulabirako twabiraba byonna. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yeeyisa atya ghazwatu Uhudi, nabbi sallallahu alayhi wasallam basahaba mu butono bwabwe balina ebitala 8 nga bagenda okulwanagana nabo balina bimeka. Nabbi sallallahu alayhi wasallam amaze okubasitratagyizinga abagaye muyimirire, mulina okuyimirira, buli mwayimiridde batuuka ekiseera olw'obwagazi olw'okwagala okufuna eminyago ne bava mu position omubaka sallallahu alayhi wasallam zeri abataddemu ne balwana badduke bagende bafune. Allah subhanahu wa ta'ala the end of the story mugimanyi, bakomekera abasiraamu battiddwa bayitirivu, bakomekererwa ekifo baali kifuuse lufula ey'abasiraamu. Kiba kitegeeza ki? Bwe tunaatandika okubeera nga tujjuza edduniya, tutandika okululunkanira bye tutannaba kufuna, tugenda kuseerera tuve ku buufu bwa Allah, tutandika okubeera nga tutandika ate okwejjusa, oba oluusi ate Allah gwabawadde chance nno okwejjusa ng'okyali mulamu oba weesiimye. Naye ate waliwo abatandika okulowooza okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala nga babeetodde bebeegomba nti kale singa abadde akyaliwo ne tumutooza shahada nga yabuvaamu dda. Bwe buba bulwadde wakitibwa Allah bumanyi nti obuyina, bwe bubanga waliwo okusoomoozebwa kw'olimu wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala akumanyi. Ekyaffe ki? Buli wowanika omukono, emikono gyo n'omugamba wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala wano nzitooyereddwa, wakitibwa Allah embeera eno ekalubye. Allah subhanahu wa ta'ala yasma'u wa yara, Allah awulira era amanyi. Tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala wa annana nga naffe tukakasiza ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala yasobola okwanukula edduwa. Edduwa eteekeddwa okuwerekerwa obugumiikiriza. Agawo wasta'inu, Allah subhanahu wa ta'ala ganti twesibe twemanyiize okugumiikiriza n'okusaba. And wasta'inu bisabri was-sala. As-salatu literally, the literal meaning tugamba ad-du'a. Agandi twemanyiize, twesibe, tugumiikirize
n'okusaba sijja kuvunula n'okusaala wabula nzivunudde nti twemanyiize twesibe kukugumiikiriza n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ensonga zonna Allah ajja zikyusa. Nyongera okusaba abo bonna abayita ku merchant yaffe eya Airtel tiwotuuka wali awali payment reference bambi teekawo erinnya lyo kubanga waliwo bangi abawaddeyo kyebawaddeyo naye ng'ate tataddeewo linnya lye. Ongamba nti waliwo abagyeyo maama waffe. Maama tunaalaba maaso eyo baba mugyeeyo naye ndaba nga akyaliyo waggulu. So bw'obanga osaze okukozesa merchant bw'otuuka wali awali payment reference wandiikawo erinnya lyo tusobola okuba nga litegerekeka. Oba yita ku 0776 nya 220 wamu ne 0707 Naam, Abdurazak Muyanja atuuse nawabawo wawaddeyo 10 tabaddeeko linnya n'omulala ataddeyo 10 naye taliiko linnya omulala 2000 naye taliiko linnya omulala 600 naye taliiko linnya omulala 1000 naye taliiko linnya ne wakati awo ne wajja Aman ni wamanya najja nga bwasobodde alhamdulillah Zura Nabachwa n'aleeta omutwalo Mami n'ayongera Hajati Amina Lubega n'ayongera omutwalo gumu mu 1000 olukati wa mitwalo 3 kati awo ne tubuuza nti baluwa abaami bammwe Mami akutebemera abakyala mu nkola etiza sunna be basooka okukomba bajja biidhinillahi naye kimanyi kino ziri ssaawa 1:05 ani yakeereye ng'ate tugenda kumaliriza insha Allah ku ssaawa 1:15 kitegeeza ki tubuzayo eddakiika 10 zokka leero ng'obikoze bulala ya rabbi tugenda kumala ku ssaawa 1:3 ssaawa 1:15 kuba tutandise mmeka tubuzayo eddakiika 10 insha Allah kati okuwaayo ne bw'otamuleetera mu sotanga gulina emitwe 7 n'ogukuba mu sikuriini awo yaaba akitege ne bw'otakumawo kati kyoto kya jahannama kikuma mu studio wano ow'okuwaayo ye waakuwaayo sawa Allah subhanahu wa ta'ala abo bonna abategedde obukulu bwa kino kye bakola Allah nsaba abanguyiza olunaku olwaleero abanguyiza obulamu abatere baraka mu byonna bye mukola 0776 awo n'otambulidde mu mufu wa malayika 220 edduwa zi malayika zisabira akeera okuwaayo oba omuntu awaayo mu lunaku 0777 oba 0776 kwe tuba tuyita eri eya MTN ereeta manya ga Salamu Charity eya Airtel ereeta Karimu Kalisa naye zonna ziri mu mikono mituufu eza accountant waffe. Naam, abitibwa Nabi sallallahu alayhi wasallam yasoomozebwa olusoomooza oba oli awo ffe lwetutannatuukako ebyafaayo oyinza okuba nga ebimu wali obiwuliddeko naye ebiseera ebisinga the end results oba the end of the story omubaka sallallahu alayhi wasallama solution ye yali nga yakusaba Allah subhanahu wa ta'ala nakugumiikiriza. Yawmu Hunain olutalo oluyitibwa olw'e Hunain Allah subhanahu wa ta'ala alutunyumiza naga laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma Hunain Allah subhanahu wa ta'ala olulero ku lutalo lwanyumyako abasiraamu lwe twali nga tuli bayitirivu abasiraamu baali bangi idh a'jabakum kathratukum batukana ko ne beewuunya agamba lero mutufu tuli bangi kyetugenda obakola nga balabira ddala mutufu batukesera ne bajja essuubi mu Allah ne batandika okubeera nga balaga nti oba oli awo we balina bye bisinga obungi balaba bali bangi n'ebyokulwanyisa balina bingi Allah subhanahu wa ta'ala n'abafundiza ensi temulabanga nnene wabula yabafundiza ne babakuba ne basalawo ne badduka ne basigalawo 80
kinaana kyokka omubaka sallallahu alaihi wasallam olutalo yaluwangulana yakwata bukwasi musenyu n'agukasukya mu maaso g'abatali basiraamu abalabe bonna Allah subhanahu wa ta'ala n'abaziba amaaso era olutalo n'aluwangula. Kati ebiseera ebisinga lwaki ngenzeeyo eyo nti tugetinga blinded Suratul Kahfi Allah atunyumiza nti wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Omusajja Allah subhanahu wa ta'ala yali yamuwa ng'alina amalimiro n'agenda ayingirako tuyinza okuva mu kifaananyi ky'ennimiro ndugamba olina akeedi olina amayumba ag'abapangisa n'otuukawo n'ogamba naye mu butuufu sikakasa nti bino bisobola n'okuggwawo nga wamu n'ekyokodo wadde owulira nga bw'okwatako n'owaayo otunula ku akawunti yo tuza akisesingira ku masimu kati saazo ntulumiranga owaayo nolulaga omanyiri ddala nti esente ziri ku akawunti yo zimanyi aga nti newe banakaaba obwavu nze siina kye ŋŋamba newe banakaaba nti waliwo abasula enjala waliwo abeetaaga akawunga waliwo abamu nga ate balaba ku muceere mu butuufu n'amaziga gabayitamu olw'ebbanga lye bamala nga tebaguliddeeko aga sente nze nzimanyi manyi ze nnina aga musajja yayi otunulayo olaba nga tebisobola kuggwawo era mutukane kuba naga ndinze misinga obwavu wamanyako oyo namuwulira ayogera naga nti nze n'obwavu kati mbumisinga gyali aziina talina kakati tetubalaata naga nti wama adhunnu saata qa'ima yatukanekizinaga nti nekiyama simanyi nti oba kinaabaawo wala irruditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba kale bwe kinaaba kibaddewo era ffe abayinamu ku ssente era tujja beerayo nga ffeera be baga nti muveeyo tuyitewo dhillu lmumin yauma alqiyama sadakati abaaye enkizo gye tugenda obba nayo ku lunaku lw'enkomerero eri ffe abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ekisiikirize kyaffe egenda beera sadaka bw'obanga ddala okakasa ekisiikirize tolina ttafaali lyokiteekako kubanga n'ennyumba yennyini gy'olimu okakasiza ddala batono nnyo abagizimba n'agamba nti nyitandise ogizimba siwummuddeemu n'ekisiikirize kye tulwana okubanga tunaayimiriramu ku lunaku lw'enkomerero yawma la dhilla illa dhillullah onawo tagenda beera kisiikirize okuggyako ekikye tukizimbe kati n'omutwalo n'ebiri n'etaano bali buddawo abaddu abaasalangabo n'aga nti emitwalo 10 gigyo ngiwaddeyo ng'agyawudde ku ssente ze nga zigenda kusigalawo nanti omubaka sallallahu alaihi wasallama yajjirwa omuddu mbaddu ba Allah Abdullah ibn Shakhir atunyumiza agamba nti ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam nagenda eri nabbi sallallahu alaihi wasallam huwa yaqra alhaakum takathur ngasoma essuula eyo erimu ku ssuula zewafunza nti kubalabankanyiza okuŋŋaanya ensimbi ne ziwera hatta zurtumul maqabira paka lwe banaatwalibwa mu binnya byabwe bwe yagimalaayo namuga nti yaqulu ibn adamu mali omwana adamu yeewaana omwana adamu yeeyogerako n'agamba nti sente zange nabuza nti halaka ya ibn adam min malika illa ma akalta fa afnait owange mwana adamu olina mu byoyita emaali y'okugyako kyotadde ku sowaani n'olya ne kiggwawo oli mu myaka nno kati egyeronda ekiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala alina gy'akujja alina gy'akutwala nze akasebe bino tujja tuyitamu Allah aba atulaga nti riziki ekendeera walinga luli kureti ya soda ogyepikira okyasobola okumukombako walinga luli omuceero oyagala musiike essaawa zino waguvaako ate nga it's not your choice walinga luli ennyama ogamba ndize savu nfa nalyo essaawa zino okyasobola okulirya yaqulu halaka ya ibna adam min malika illa ma akalta fa afnait mu byoyita emaali yo byebyo byolidde ne biggwawo aw labasta fa ablait oba kyoyambadde n'okutula aw tasaddaqta fa abqait oba kyoba osaddaase ne kisigalawo tuli ku mulamwa gwa kusaba Allah subhanahu wa ta'ala naye Allah subhanahu wa tusooka kukola mirimu Allah gyayagala ne tumugamba Allah tuwe Allah tukolere bwoti n'alyoka akola obudde bw'obulaba
onkole ndala bulala ya alhamdulillah nikala katulabe kati tusobola okwongera ku katono inshallah naye kakati aweereza 07007 775 owa Airtel. Kati owa Airtel bw'obanga oyagala kuyitira ku side eri ya merchant code goberera enkola yino. Bw'obanga gwe toyagala kuweereza wano direct ng'oyagala kukozesa owa Airtel merchant, tunula ekyo ekiri wansi onyiga star emu 85 star 9 star 43 42 989 hash nonyiga yes nkudiramu. Owa Airtel star emu 85 star 9 star 43 42 989 hash nonyiga yes. Bw'ononyiga yes egenda kugamba enter amount, ejja kusaba sente. Teekamu emitwalo gy'etaano 10 13 2 kyonna ky'olina ky'otuteekamu. Bw'omaliza okiteekamu nyiga okay oba yes. Egenda kukusaba payment reference. Awali payment reference wandiikawo linnya lyo, wandiika erinnya lyo. Bw'omaliza nyiga okay, egenda kukusaba pini. Kasita oteekamu pini ng'onyiga okay, sente nga zijja. Owa MTN ng'oyagala kukozesa Momo Pay. Owa MTN yagala okukozesa Momo Pay onyiga star, naye obudde butumala kale, onyiga star emu 6 5 star 3 star n'oteekawo Momo kodi yaffe oba giyite merchant kodi yaffe. Bw'omala okugiteekawo nyiga okay, egenda kukuleetera options ziringa 3 awo, naye selectingako option 1 yeya mobile money. Nyiga okay, bw'omala ogiteekamu eyo 1 egenda kusaba pini yo giteekemu. Bw'omala ogiteekamu onyige okay, sente zijje. Pozi gwawulira nti nno oyagala kuweereza ku simu direct ya MTN, weereza ku 0776444 pozi MTN Momo code jesa kuwadde yeyo 315 joteeka wali. So kankuweeyo shekhe kana akadde onzikiriza kabeere kakuvuganya buterevu nzani okkiriza kabeere kakuvuganya nzani ayinza okugaana. Bismillah. Fatuma Namulondo azze. Mashaallah. Amina mama naye simanyi oba ye maama oli ono oli Hajati Amina Lubegama, naye ono maama omulala Amina naleeta omutwalo salimu sokoleke Amina omulala Amina omulala Mashaallah. Maama omulala Salimu Kagawa naleeta 5 Abdul Karim mutaawe n'atufuukira ekizibu mu bulungi abikoze mu bulungi naye najjayo mami tekina mutawaana kirina ne mami nkakasa kunze kirina omutawaana naye osanga maama we Amina Abdul Karim mutaawe alese emitwalo 5 era bwatu naba nkati yakutte bendera siwoto bobikola okujja kola okuba nti olina side gyoyagala okulwanira naye kuno bagenda okukubirayo obeeyo ng'obulidinga. Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Madacho ayogera ngoli munakuwavu. Allahu akbar. La ilaha illa. Barakallahu fikum. Saba Allah yanukule byonna byomusaba Allah. Allahumma amin. Edwa njonjidamu Allahumma amin. Allahumma nukule na yajeyo mami. Na buli yenna. Kale kadulawo wala bayi mami omulala joba yima. Abdul Karim yakulembedde n'emitwalo 5 mami Hajati Amina Lubega alina emitwalo 3 mu 13 yali mu kyokubiri.
Basmala naweereza, Gulam Habibu n'atuuka, n'obayo omulala waddeyo ogumu 1000 nga tataddeeko mannya, n'olukumi omulala naye tataddeeko, Hindu n'abakooza n'ajja, Kulatin Abdullahi Mudir n'atuuka, Armalani Maima, Kennedy Bakari Sanya, then no 15 nga taddeko linnya, Mariam Lusoke n'atuuka n'omutwalo, Shamimu n'ajja, ne Abdallah naye n'atuuka. Tunaatera okumaliriza, tubuzayo eddakiika ziizo nga 3-2 zokka, naye kaakati akulembedde wetwogerera. Kodi alika yakoye nnyo. Akulembedde wetwogerera Abdulkarim Mutawe n'emitwalo 5, Hajati Amina Lubega emitwalo 313 ali mu kyakubiri. Kakati katulabe 0-7-7-5 oba oli waddembe okuyita ku n'okozesa merchant yaffe eya Airtel ng'onyiga star 185 star 9 star 43 42 989 hash n'onyiga yes oba okay, egenda kubanga ekusaba amount teekamu emitwalo gy'omusanvu 10 2 10 3 15 kyonna kyosobodde oluvannyuma onyige okay, egenda kusaba merchant payment reference, wali payment reference teekawo erinnya lyo onyige okay, egenda kusaba pini giteekemu, olunagiteekamu inshallah sente nga zituuka. Last week but one yagalirako ngogera n'obala n'ogamba gundi namba 1 mukyala, namba 2 mukyala, namba 3 nakati no bwekiri, namba 4 abantu 5. Kati nkulage namba 1 yekka ye mwami, namba 2 emitwalo 313 mukyala, namba 3 omutwalo gumu mu 10, namba 1 namba 1 mwami. Komaawo ayi lwaki kuno oyagala nkomaawo otagala kumanya namba 1 na namba 2 nga lwali tukirize lwaki ani akutte bendera, ani owokubiri maama kati gwezanyi kakati alakuba nti maama naye nga tukirize. Kati nsaba mu ddakiika zino 1.5 osiibule osiibule nange nsibule mbawe ripooti nga bweri. Yaqub alayhi salam yabulwa abaana be yali asinga okubanga abalabanga bankizo, n'atuuka ku extent ekaaba amaziga, nkola samare, n'atuuka ku extent ekaaba amaziga ennaku n'emuyinza, n'atuuka ne ku extent eziba amaaso. Naye bw'atuuka ku extent efuna chance nti Emisiri wayinza okubanga waliwo chance y'okunoonya Yusuf ne Binyamin, wulira ebigabo byagaba batabani be, yabaga ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi, yaga nti abange baana bange mugende munoonye Yusufu ne muganda we, naga wala tayasu min rawhillah, naye temukutukawo na kusuubira, temukutukawo na ssuubi kuva eri Allah, innahu la yayasu min rawhillahi illa alqawmu alkafirin, mazima tewaliwo bakutuka na ssuubi lya Allah okujjako abawakanyi. Embeera yonna ne bwe weefaanagana nga weefaanana, tulina kusigala nga tumusaba Allah yekka. Allah subhanahu wa ta'ala yamanyiddi na butya bw'anaatujja mu bunnya mu bizibu bye tulimusaba Allah subhanahu wa ta'ala atujje mu bunnya mu kugezesebwa buli omu kwabayitamu wabaali tatujja kukumusaba ate wakitibwa Allah yanukule okusaba kwaffe. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Naam, Asumani Naruwanga Asumini na simanya na Asumini gwe mmanyi. Asumini Naruwanga atuse babanga taje ya Abdul Karim ne Fahadi Swaga naye najja babanga taje ya Abdul Karim yoyo gomanyi ona amanya bamuyita Fahadi Swaga mashaallah ne Muhammad Kasirye naye natuka Abdul Karim Mutawe n'agamba nti sina kyakola ate kamale gobe mu kibya nayongerako omutwalo nejiwera emitwalo 6 era bwato nabanga yakutebendera. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye nga tebannabaku salaamu tewedde nayo banaye mbategeeza mu butongole nti Salaamu TV ng'eri wamu ne Salaamu Charity ne Next Media yonna eyawamu tutegese eggunjuliro lya Salaamu. Eggunjuliro lino y'ensisinkano y'abaana abali wakati w'emyaka 10 n'emyaka 2. Oyinza okugamba nti basoma ebifaanagana tugenda bagroupingamu groups nga 3. Tugambe nti abali wakati we 10 ne 13 balina bye bagenda okusoma bye bimu naye nga tusobola omuntu omusomesa kyekimu naye nga okusinziira ku bwongo bwe ne kirasi ye. Kati abali wakati wa 14 ne 17 nabo ba ne 16 then ne 17 paka kwa 2 nabo naye nga bonna tusomera ekisomero gazi tuli ku Adam and Hawa insha Allah emitwala 30. Kakati bakabaffe basazeewo n'okugamba nti olw'enteekateeka ennungi twagala asembayo okwewandiisa yewandiise ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno. Olina opportunity okwewandiisa from now up to 30th. Omwana muwandiise n'emitwalo 3 agenda kusoma mulimu ebikusoma ebikwatagana ku kamera, empisa z'omu bantu, okukola ssente, omwana asome n'eddiini ye. Emitwalo 3 eggunjuliro lya Salaamu. Nkusaba tosubwa jangu wano ku Salaamu naye bw'obanga olina kyoyagala okubuuza oba osobola okusinziira n'eyo gy'oli ibalira we n'oweereza ssente ne bakuwandiika n'erinnya kakati essimu yino gy'ogenda gw'oba okubako gy'ogenda okukubira akubuulira buli kimu era bw'oba wakuweereza ssente gw'osobola okukolagana naye omukyala Aisha Shatra Nagawa ali ku 077 6 8 64 077 oba 0 sikuweerezako ssente za swadaka eno katuli ku ggunjuliro era osobola n'okumukubira n'omubuuza by'omubuuza ku ggunjuliro 0702 0702 98 8 0702 98 80 64 ajja kubulira ebikira ku byetugambe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.